enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobula binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro downstairs sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki nkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tawali kirema tekati kukolera abasomali bano batayagalira ddala kakati Trump bwe yamaze okugugombola abasomali olunaku olwazzeeko amawulire ne gafuluma mu mikutu egiwerako emigondevu mu America omuli ne New York Times ng'amawulire agalaga nti amaze okuwa ebiragiro ekitongole kya ICE kigende mu ssaza ery'e Minnesota naddala mu kibuga Minneapolis bakole ebikwekwete era bisuubirwa olunaku lwonna okuva ku Lwokubiri ebikwekwete ebyo nga bigenda kussa nnyo essira ku basomali. Olupapula lwa The New York Times lwagambye nti b'ofiisa abasuubirwa okusindikibwa e Minneapolis basoba mu 10 ab'ekitongole kino ekya ICE ng'era balina okwaza buli kaffo we basanga omusomaali ng'ebiwandiiko bye bitagalamu agenda kukwatibwa bamuzeeyo gy'ava. Ampuliriza ekitongole kino buli muddugavu ali mu America akimanyi baganda bange ntera okwogerako nabo bannayuganda abali eyo oli bwawulira ekigambo ICE ne bw'oba oyina ebiwandiiko osobola okukola ensobi emu n'okuba kitaala n'okiyitamu ng'oli mu mmotoka kati ate ne batandika okujjayo ebyayito jjukira wano Abrego Gashiye gwe twayogera ku buzibu bwe buva nti poliisi yamuyimiriza ng'ava ku sayiti wazimba naye ng'alina banna abalala baasitudde kati biwandiiko weebiri ne baga nti ono teyenyigira mu kukusa bantu bye byamuviirako ebizibu Trump n'atandika okumubuunza amawanga. So kakati ICE yafuuse kizibu ne bw'oba n'ebiwandiiko oyina okwefuga tomala gatambula nga toyina bigendererwa kubanga basobola n'okusazaamu ebiwandiiko byo ate nga bajjeeyo ensonga endala. So bw'oba muddugavu ng'oli Minneapolis n'owulira nti b'ofiisa 10 aba ICE bajja bw'oba tolina nsonga ekumala gakufulumya njuuyo tofuluma. Bw'oba oyina sayiti mw'obadde okolera wiiki eno bw'ogyewala oba mugezi kubanga singa bagwawo bayinza okuyoleramu. Era ojjukira twakola no program ne twogera abamu be baazinga ku kifo we bakolera kye bazimba bagenda okukolera emmotoka aba South Korea abantu abamu baddukira na mu kidiba kya Kazambi okuwona gye beekweka nga ICE ezeewo abala ne bagenda mu mikwesese egitambuza omukka ogunyogoza ebisenge eyo gye baawonera. So oli bw'owulira ng'olupapula The New York Times simutimbagano lugambye nti abasirikale abawera 10 aba ICE oba ba office bolekedde okugwa mu kabuga okunoonya abasomali bayinza obutatwala basomali bokka kubanga ekisooka kiri bwekiti mpinga yasobola okuyimirira ku luguudo wali n'ayawula nti oyo munauganda oyo musomali ku bazungu kizibu okwawula mpinga ku musomali ffe balaba tufaanagana bwe kiri ffe balaba tufaanagana nga naffe bwe kitubeerera ekizibu nze okwawula latino ku Mumerika atali latino oluusi kinkaluubiriza nga mbatunuulidde butunuulire naye bo beeyawula mangu nti oyo atekwa kuba latino. Kati nabo nabono bwe kiri ojaga nti abali ku Basomali babaawula tebabaawula toli Musomali gwosobola okwawula Munauganda ku Mudinka abasajja baba bawanvu badinka abazungu tebabaawula mwena babatwalira wamu baddugavu. So
kino kitadde abaddugavu bangi ku bunkenke wiiki eno n'okuva ku Lwokubiri amawulire gano nga gafulumye kubanga ICE erabiddwako mu bikwekweto n'amaanyi geekozesa mu bibuga bino Chicago eyo mu Illinois, Houston mu Texas, Miami, Los Angeles, Atlanta, New York City, Phoenix byemu ku bibuga eby'amaanyi gye tulabye ebikwekweto ebya ICE. Era mwezi ogw'ekkumi Ministry y'ensonga ez'omunda mu America gye bayita Department of Homeland Security yakuba mu kyapo omuwendo gw'abantu be baakazaayo bukya Trump alayira nga bayiwaana balaga kye batuuseeko kye kuba bakisuubiza titujja kuzzaayo abantu abali wano mu bumenyi bw'amateeka. Oktoba yagenda okuggwako ng'ekitongole kino ekya ICE kisobodde okuzzaayo abagwira 527 mu mawanga gye bava. Be bataziza mawanga gye bava be babali makomera mu mawanga amalala be batutteyo nga bwe bateekateeka okubazza gye basibukanga naffe wano baali bagenda tuleetera Alfredo Garcia. Kakati abo bonna bo bagatta abaze mawanga gaabwe ne be batutte makomera bawera 527. Kakati ICE ensonda ziraga essaawa yonna ekka mu kibuga Minneapolis. Governor owa Minnesota olwawulidde bino Tim Walz era n'agenda ku kibanja kye kya X n'agugumbula nnyo Donald John Trump bwe yagambye nti ayagala nnyo okukola ebintu ebimuteeka mu butaala naye nga tebigenda kugonjoola kizibu. Naga nti kituufu tulina obuzibu mu bamenyi bw'amateeka naye si bonna. Bw'obayuula kirindi ekizibu ba tukinogedde eddagala. Pulling a PR stunt and indiscriminately targeting immigrants is not a real solution to a problem. Governor Tim Walz bwe yawandiise ku mutimbagano nejjukira Trump amugamba obatiitibya kuba balonzi bo. Kakati era mu wiiki eno abakulembeze mu kibuga Minneapolis batuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire okuvumirira enteekateeka za Donald John Trump. Era meya wa Minneapolis Jacob Frey yagambye nti ekyamazima abantu bange bali mu kaseera kazibu. Obviously this is a frightening moment for our Somali community. Ti abantu b'Abasomali bali ku bunkenke mu kibuga kyatwala oluvannyuma lw'ebiragiro bya Donald John Trump. Jjukira oba gavana ayagala oba toyagala Trump akozesa amateeka gali ag'entalo okusindika ICE okujja okukola ebikwekweto so tosobola kumugaana. Naye baavumiridde enteekateeka zino ze bawulira. Era waliwo n'omubaka mu City Council y'e Minneapolis Jamal Osman nga naye Musomali yajja mu America ku myaka 14 era naye yayongedde okukigumiza nti mu press conference yemu bantu bangi bamanyi nga Basomali nga ye obweraliikirivu bwe balina buyitirivu. I know many families are fearful okutya kungi nnyo olw'ebiragiro bino ebiwuliddwa. Trump tanalangirira mu butongole ne kasito kiraba nga kikubiddwa n'emikutu eminene egyo nga New York Times omanye essaawa yonna bajja kukka mu kitundu. Abasomali bano abeeraliikiriza Trump bayinza kuba benkanawa mu bungi kutuka kumuteeka ku bunkenke. Kakati okusinziira ku kitongole ekya US Census Bureau mu kubala kwabwe okwasembayo Abasomali mu America bawera 26,000 era omuwendo ogwo si mutono. Bw'otunuulira ku Basomali abali wabweru wa Somalia America y'emu ku mawanga gye bali mu bungi. Ebifo ebirala mu basanga nga bawera muli mu Bungereza, United Arab Emirates, Sweden ne Canada gy'osanga nga Abasomali bawera nga bw'obalaba nawa ne Uganda we bali nga bawerera ddala. Of course Kenya yo tewetagana kujogera kubanga erina amasaza ngaana nga g'Abasomali agawedde emirimu. Ensalo gye baazisalira bw'otunuulira amasaza nga Mandera Basomali abawedde emirimu. Kugamba ensalo z'omuzungu zaddira Abasomali amu ne babateeka e Somalia abalala ne babateeka e Kenya. Kati amasaza awo gawera mu kiikakkono bw'obuvanjuba bwa Kenya. Si North East eyo basangayo amasaza ago
mayitirivu ba Aden Duale gye bava abasomali bayitirivu bw'otuuka mu kibuga Nairobi constituency ye Kamukunji kizibu okugifuga nga toli Musomali kugamba bwe bajja nga bazze bayiganyizibwa naddala okuva ku mulembe gwa Jomo Kenyatta bwe bajja mu Nairobi beekwata nnyo ekitundu ekyo ekye Kamukunji era buli kibiina bwe kiba kyagala okuwangula ekifo ekyo e Kenya candidate muyina kunoonya Musomali kubanga bangi nnyo omuwendo gwabwe guwera mu constituency ye Kamukunji mu Nairobi yo constituency yokka gye bafuga so kakati ne mu America bawera abasooka okujjayo mu bungi bajja myaka gy'enkaaga Somalia bwefuna obwetwaze jukira waliwo ekitundu nga kyali kifugwa Bungereza kakati kyabanguyiranga okujja Bungereza oba America olw'olulimi Olungereza olwaba bafuze mu biseera eby'amatwale so kati wabula oluvannyuma ate ne wabeerawo omugijjo omupya kati bali abasinga abasooka abagenda mu America ne Bungereza ekyabatwalanga kwali kusomera bangi kubo baali nga bafunye zisikaala gwe mugigi gw'enkaaga 7 kati wano government ya genocide bale bwegwa mu G9 olutalo ne lubalukawo olukyagenda na maaso kati ne wabeerawo omugigi omulala ogudduka ekibabu abo nabo oyina bangi mu America abasinga obungi kuba ne 26 obasanga musaza eri Minnesota lye baasiima era eyo waliyo enteekateeka mpitirivu ez'okubaddaabulula mu kibuga Minneapolis kyokka mu Minnesota ebibalo biraga nti mweramu Abasomali 60,000 waliwo n'amasaza amalala gye bali mu bungi saza eri Ohio bali mu 20,000 Washington 1,000 si Washington DC wabula saza eri Washington Virginia 3,953 Georgia 3,538 ne California bawera kati musinga okubasanga nga bawera bitole era nalabye aba Republican Party babadde bagugumbula Iran Omar kuba yazizza omuliro eri Trump bwe yamuyisa omugwenyufu ng'akozesa ebigambo ebyo by'okubeera creepy kati aba Iran Omar omuliro nga nti naye totumalira na biseera tolina mu America n'abakulonda si America Basomali bano be bakulonda nti obululu bwe abujja mu Basomali abasangibwa eyo n'olwekyo tebamutwala nga Congresswoman alondeddwa aba America so bangi nnyo e Minnesota n'olwekyo okuddayo ku kibuuzo kyo obubwe bungi bw'Abasomali naye yadde babaddeyo okuva mu G9 mu byobufuzi ebiri ku ddaala eriri national babadde tebannajja Ilan Omar ye yakoze record 2019 bwe yalayidde ng'omubaka mu House of Representatives okuva e Minnesota. CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sitya danger tukuba ntukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya mu Israeli tukuba netukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko eno Mongolia style tokola era nosuwa eno nyumba yerumbye motoka nenziramu nenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka ju enkuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambadde olindeta sambadde enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN Momo Operation Wealth Creation Nature Creates Ventures Move it okwekakasa kw'olunaku lwonna Pepsi BBS ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema